Redzone TV kwali webali kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo ggwe atannaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata ku kade aka notification ogenda kuba tomisinga ate nsonga yonna tubadde tukutegeezeza ku nsonga za Akireo Kivumbi. Amawulire genfuna galaga okuva mu neighbor omu abadde atutegeezezza nti Akireo bamutadde, njagala okutegeeza nti Akireo tannateebwa newankubadde ng'aleeteddwa ewakaawe naye nga bamuleese mu ndeeta ki ekitongole kya CMI. Ekitongole kino nga kye kyamuwamba okusinziira ku poliisi y'e Nansana. Jukira mukyala we nga bwe twakutegeezeza yavaayo n'agenda ku poliisi ey'e Nansana okuripootinga ensonga y'okuwambibwa kwa bbaawe. Poliisi neetegeeza nti munnange ffe ripooti yo tetugenda kugirisiivinga kubanga Akireo Kivumbi oba omwami wo ekitongole ekyamuwambye kya CMI, era n'olwekyo tukusaba ogende ku CMI gy'oba okola ripooti yo, tetugenda kubanga tugirisiivinga wano ku kitebe kyaffe ekya poliisi e Nansana. Amakya g'olunaku olwaleero ne nkulaga pressure ababaka ba parliament, abakulembeze, bammeeya, bakansala n'abakulembeze abalala ku mitendera egy'enjawulo bakedde ku makya g'olunaku olwaleero ne bateekawo pressure, ne bagenda nga baaza amakomera gonna, ne bagenda nga baaza zi police posts ez'enjawulo okulaba nga bagwa ku Akireo Kivumbi bamanyewwa we bamuwambidde. Kakati amawulire ge tufuna gensoose okufuna okuva mu neighbor owa Akireo ng'ategeeza nti bamutadde kubanga amulabyeko, era ensonga lwaki tugwa kugambye nti amulabyeko. Wabula oluvannyuma bagenza okulaba nga military n'abasajja abali mu leeya nga beetoolodde amaka ge batandise okubanga nga kirabika ekibaleese kubeera nga bakola survey, kunoonyereza ku biki ebiri mu maka ge, kunoonyereza ku mbeera nga bweyimiridde mu maka ge. Jjukira ebiseera ebisinga abantu bwe babawambye ng'era bwe kizze kiba bamuleeta mu maka ge ne batandika okunoonya olwo balabe singa basangayo ekintu kyonna banoonye engeri gye banaamusibako omusango. Naye jjukira abantu abazze bawambibwa nga ba kibiina kya National Unity Platform, ebiseera ebisinga bwe bamuleeta ewakaawe ne baazaawo batera okumusibako ebintu ebitali bibye. Era ebiseera ebyo mabega wawulirako emmondo ezaasibwa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, baamusibako ogw'emmondo nti baamusanga n'emmondo naye ng'ate just kyali kyakuba nti bakimusibyeko busibi. Abaana bangi bazze babakwata ne babatwala mu maka gaabwe ne babaaza. Wawulira kansala owa sayidi z'ekyengera naye baamukwata era ne bamutwala ewuwe waka ne baazaayo. Oluvannyuma lw'okwaza poliisi nejja neeyogera byesanzeyo. Ebimu abantu bano bye batera okwegaana kya poliisi tebisanze waffe, tebisanze mu maka gange. Kati essaawa eno yennyini ntegeezeddwako olumaze okufuna notification eya neighbor omu ku bantu abali okumpi n'amaka ga Akireo Kivumbi batutegeezezza nti omusajja tebamutadde era tebamuleese buleesi nti ateereddwa, wabula Akireo Kivumbi bazze kwaza maka ge. Abasajja ba CMI abali mu uniform za military n'abali mu leeya bazze mu maka ga Akireo kubeera nga baaza era bali mu kwaza wetwogerera wenkoledde eggulire lino omulundi ogwokubiri. Mbadde ngezaako okulaba nga ntuukayo nga ndowooza nti bamutadde, naye amawulire ne gajja nti poliisi, military n'abali mu leeya beetooloddewo. Ne ŋŋenda ne ndaba nga n'abamu ku bakulu mu kibiina ekya National Unity Platform nga nabo bamaze okukiralifayinga ensonga eno. Secretary General w'ekibiina ekyo amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya naye n'agenda n'assaayo n'agamba we have been informed that security operatives are at Comrade Akireo Kivumbi's home and are conducting a search. Nti tufunye amawulire era tutegeezeddwa nti aba security ab'ebyokwerinda aba CMI n'abali mu leeya basazeeko amaka ga Akireo Kivumbi era nga wetwogerera bali mu kukondakitinga search, bali mu kunoonyereza, bali mu kufuukuuza, bali mu kwaza obaoliawo n'okumubuuza akana n'akataano ku mbeera nga bwegenda biki ebiri ewuwe nga bw'omanyi era nga bwe nkugambye. N'ayongerezaako ng'agamba his lawyers are still denied access to him, nti bannamateeka be aba Akireo Kivumbi tebannakkirizibwa kubeera nga bamutuukako, tebannakkirizibwa kubeera nga boogerako naye. Kubanga jjukira omuntu bw'akwatibwa abeera mu mateeka akkirizibwa okubeera nga akisesinga balooya be oluvannyuma ensonga zibeere ng'ate zikwasaganyizibwa. Kati wetwogerera nga Akireo Kivumbi ebibye tebinnaba kubeera birungi nga bwe tubadde tukugambye mu nsonga ezisoose, wabula nga bwe nkugambye nti tulina ba informa baffe
era atunotifyinze ali kumpi awo mu area n'atutegeeza nti tekubadde kumuta kubanga alabye nga Akileo Kivumbi amulabyeko wabula oluvannyuma ate ab'ebyokwerinda nabo ne balabikako nga kirabika basazeeko obusazi makaage kujja kukola search kulaba nga baaza ekiri mu makaage babire nga bategeera era ne tufuna n'amawulire amalala agalaga nti ebimu ku bikolobero ebiyinza okuba nga byamukolebwako entunula gy'atunula eraga tali bulungi nga bw'oyinza okuba ng'okitegeera kubanga amawulire gaalaze nti yakubwa bubi nnyo n'embeera endala gye yayisibwamu etali nnungi nga bamutwala n'okutuuka okukutula sapule ye neeba nga kyekintu kyokka ekyasobola okusigala mu kifo we baamuwambira. Akileo Kivumbi tannaba kubanga ateebwa wabula abasirikale ba poliisi bali mu makaage bazze kubeera nga bakola save bazze kubeera nga bakola search okulaba nga babaako oba oliawo bye bagenda okutugamba tusanzeeyo emmundu tusanzeeyo kino mu maka ga Akileo era tugenda mumuvunaana omusango oba tugenda mumuteekako omusango ABC. Akileo Kivumbi akulira ebyokwerinda ebya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yavuddeyo n'alipootinga kyabasajja bamukutte era bamukutte bubi nnyo. Njagala okutegeeza nti wetwogerera aba security operatives aba CMI n'ebitongole ebyenjawulo bali mu makaage bali mu kubeera nga ate bakola search bali mu kwaza. Ngenda kufunira ebifaananyi bino mbeere nga mbikuwa kuba nkugambye tuyinawo awo tuyinawo omuntu neighbor owa Akileo yagezezaako okutuyinfoominga kyabasajja basazeeko bali mu kwaza maka ga Akileo Kivumbi embeera nga bw'enaatambula tugenda kuba nga ate tugikutuusaako nkugambye tuli ku standby buli akavaayo konna ogenda kuba nga okafuna. Nyongera okutegeeza nti tova ku mukutu ogwa Red Zone TV bw'oba tonaba kuba nga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde aka notification abere nga tomisinga nsonga yonna. Ebifaananyi njagala kuba nga nkufunira ebifaananyi naye kyenfunyeeko kino simanyi oba onaakiraba bulungi nnyo njagala kukikuteerawo awo olabe emmotoka zizze luvannyuma newankubadde nga ye abadde amaze okuba nga alabiddwako abali okumpi wabula nga kigenza okuzuuka oluvannyuma ng'abasajja bazze kukola search. Motoka yiiyo simanyi oba eyinza okulabika obulungi ennyo faananyi bino tugenda bikuwa tugenda kubifulumya mu maaso kokko awo naye nga byo bye tusobodde okuba nga tufunako sofa military ebyambalo biraga nti bya military naye nga bwe nkugambye nti kuliko abali muleeya naye nga bamuparedinze mu makaage enansana naye nga kiraga nti ali physically injured tali bulungi nnyo nga bwe nkugambye nti yakubiddwa oba entwala gye baamututte teyabadde nyangu wabaddewo okusika omuguwa nga bw'omanyi nti yagezezaako okwerwanako n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo gwampuliriza. Era n'abasirikale bano bafulumizza kye tuyita certificate of search nayo bagireese gyenjagala okubanga nayo nkuyitiramu gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV kugambye tumaze okuba nga tufuna information ku nsonga enege eri mu kugenda mu maaso mu maka ga Akileo Kivumbi. Njagala otwala amawulire nga bwe ngakuwa saagala oteekewo wano comment yo gye sijja kusobola kubeera nga nsoma gye sijja kumala kuba nga nsoma obudde buno ndi mu kugezaako okufunira kigenda mu maaso ekyenkomeredde mu maka ga Akileo nga bwe baparedinze ne certificate of search era nga bagamba nti certificate of search station Nansana case reference 02/23/05/2024 of Mutungo date nginaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana 2024 IDS Sergeant Masiko Laubeni nga yakulidde ekikwekweto eky'okugenda okunoonya okwekebejja n'okufuukuuza ennyumba ya Akileo Kivumbi esangibwa Nansana oba mu Nansana East 2 ennaku nzikugambye zeezo essaawa nazo zibadde si zaawala nnyo okuva kati nowulira bye bagamba nti bye bazuddeyo bagamba nti basanzeeyo 1 cup ame green in color nti basanzeemu enkofiira y'amagye nga ya green mu color wano nga bagamba nti 2 pips of Lieutenant Colonel support of to be of UPDF tindoza basanzeeyo ebyefaananyiriza eby'abamagye nga biri ku ddala lya Kano naye bino nga sibirabangako mu Akileo nga abyambadde
Bino nabyo bino biri ku search certificate nti basanze 1 3 in bag with a military color. One t-shirt suspected to be army t-shirt. Nti basanzeeyo t-shirt yemu ng'erimu color eza t-shirt z'amagye. One patrolette of General Akirewo. Patrolette wano wositegeddeewo witnessed by abaga nti ababaddewo ng'ebintu bino bisangibwayo kubaddeko Akirewo Kivumbi yennyini Nabukenya Madiina mukyala we erinnya wano waliwo gwe bayita Ronald ne Sanya Charles byebino ebivuddeyo nassaako n'omukono n'ennamba y'essimu awo akulidde kino amanyiddwa nga Masiko Laubeni okuva ku poliisi y'e Nansana ndowooza kyekikwekweta ekigenze mu maaso mu maka ga Akirewo Kivumbi gwampuliriza ku mukoto ogwa Red Zone TV tannateebwa wabula bazze okubeera nga bakola survey bazze okubeera nga baaza mu nnyumba ye era ne certificate bagitaddeyo yeeyo mbonga byo bye balaga bye basanze mu maka ge ebimu ebiriyo era tujja kufuna amawulire tujja kutegeera mukoto gwa Red Zone TV njagadde kujja kukola clarification saagala wabeewa ngamba nsonga yonna era kanzije ne updates endala zonna ezivaayo ogenda kuba ng'ozifuna ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.